Akwitako kati. Bana kadi ffe tugiina. Sajja waffe ffe byakati tubiri ko twamwadala ngo. Mugambe lwaki olonda Haji Ntege? Haji Ntege tujamulonda kwa obusobozi. Webale nnyo. Eddoboozi muliwulidde? Kakati bwali eyo naawe baako ky'ogamba. Olina ky'ogambayo ng'akolonda ayogedde. Webale nnyo webale. People power. Power. تمام معكم مشكلة كيف إلى بيوتكم كلكم صحيح؟ أيوة يا هاي تكتي أوريجين سيدا بيكوكام نسونغو تكيرا السلام عليكم السلام ورحمة الله Haji Ntege ho. Nekulu tujja kulabiranga ddala. Inshallah. Akakugamba twingire mu ntuka. Robert Kyagulanyi ye waffe bino yabikola ki? Damuti yabikola ki? Yabisobola. Wagala kungereza amazina. Kuli wansonga nnyo. Mwebale. Sina bye bagamba nze kubayitamu wano katono lumu ngenda kudda twogere ku nsonga zaffe. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Success. Alimabega wa Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'omala okukateekamu wooti ogenda kakola ki? Kakuume ate kalwanirire mu bungi bonna bagambe tugende tukole ki? Tukalonde. Mwebale nnyo mwebale jangu gwe soko oveeyo ku ani yali kasimu. Oh baba kale kanyigire mweyo sense bise amina. Haji Ntege wamulaba Tukulaba naye tukulangi. Sobola kukola bino ate nekwata masimu. Muko vayo gy'olingiriza. Tukyali kugwa kubanga amaanyi gali kuki nefeebwa zonna ziri kuki mugyenzibe munyewe muhanga okawuna nnyo kale bafwana nkankunyike muggwe bano bange bano bange Omulimu ebale nnyo. Haji ng'onyumya ennyawo. Ndi wakanga mu kisenge wano bonsanze mu kisenge. Yes, wetuli wano mu maanyi mayitirivu era sebo wano kamanda w'ekikamandi
gwani agwali waliwo omulala siko kyakosoni w'ensonga zino wano sigo munatuuka sigo walokoti kyagula so tugamba tukanone okuva wansi kyagwali tuwamuwawe naye tukamuwe kati ensonga zitambula naye nga ndi musanyufu tuyite mu isi lukwakwayo kitundu kyaffe kuyita mu lukwakwayo tubuuza ku batunze baffe ensonga muzimanyi muliyo bazikolako naye abantu bategeeze bamanye ensonga enkulu Ozze wano sewo tusanyusa omulaba tumulize bulijjo tukulindanga mbaga ssebo naye alhamdulillah amaze najja ku lunaku olw'okutaano ng'era olwalangirwa tumaze tukufuna ku salaatu jama alhamdulillah webale nnyo webagidda senga tewandibadde waka lwalero twebuuza ebitundu by'obuuse n'osalawo otandukewa tukakasiza ddala nti oli lugawa waka kakati mweyo embeera tuli basanyufu nnyo era naffe tukwaniriza naye tulina ekizibu kimu oba oli awo kiyinza obutaba kizibu ze kusayirira nti tuli mu ddiini ez'enjawulo waliwo abasiraamu waliwo abakatuliki waliwo abakristaayo naye olwaleero mbadde nsalankwawo omukisa ensonga y'okuggulawo omukono nga tugiwongayo eri Mukama Katonda kwase muganda wange olwaleero Pastor Robert Mwange atuweyo essaala ne wenaaba yabigambo bisatu bw'otukulembera ffenna bano nga bwe tuli otuweyo essaala ne wenaaba yabigambo bibiri oba bisatu oluvannyuma tugende mu maaso kale twewombekeko lukakanemu lusayo nga ayi Mukama Katonda kinaffe taata ayinza yonna tukuŋŋaanye wano oba MP ono agenda okujja mu kitundu kyaffe ekyema kingi tumuteeka mu mikono gy'Omukama Katonda kitaffe taata tusaba omuwa ekisa obuleko n'omukisa n'ebyokwagala kwali abantu bonna Mukama Katonda kitaffe taata naye gye bagenda ogaba kaadi tusaba Mukama Katonda kitaffe taata afunenga aveyo ngaafunye kaadi ajje tuzisingawo Mukama Katonda kitaffe taata era tusaba Mukama Katonda tusaba tulamene tumwera tumwaka lulu atuyita mu erinnya erya Yesu Kristo Mukama waffe kityo muganda wange Pastor webale nnyo bange ddala esaala gyebakulembedde baganda bange basaba omugenyi waffe azzeeko gye tuli tumuwe omukisa abeeko byatunnyonnyola nga nzireyo ku kiri kye natandikiddeko nti mwana wa muntu zono omwami ng'otudde ku ebyo oba oli awo nali simumanyiiko naye famire eyiyo mbadde ebidde nankimanyi ssebo wange oluvannyuma lw'okukwaniriza tukuwa omukisa okweyanjula okweyagerako eri baganda bo bano bonna b'osinkana People power! People power! People power! Our power! NUP! Everywhere! NUP! Chagulanyi two! Chagulanyi two! Marching the two! Marching the two! Mubaraka two! Chibuya wanu two! Mwena two! Mwena cha! Yenze hagize kwa utusema kana. Mukwano kwa mwe, muganda wa mwe. Buli omu kyagala okumpita kubanga nzala n'okuzukuza n'enzukuza. Neesiimye nnyo okubeera wano olwaleero. Kubanga eno ye yali entandikwa yaffe mu buli kimu. Era ye entandikwa yange. Gano ge magye agange ge nnina. President Kyagulanyi atugamba kuzimba ggaali eyange etandikira wano. Agala ggwanga nga ffenna tusobola ogyeyagaliramu kubanga lino eggwanga litumala
nga tewaliwo okusosolangana mu mawanga, tewaliwo okusosolangana mu madiini gaffe, tewaliwo okusosolangana lwa kkala zaffe, tewaliwo okusosolangana kwebyo ebikolwa byaffe, kubanga ffenna tuli bannayuganda ate tulina eddembe beriba nga terikosa muntu mulala yenna. So ago amaanyi ge njagala nve wano nga mwenna mukyajinze, kubanga akati omukulembeze batandika campaigns ku 29 kitegeeza nti alina okujja eno ng'abantu muli redo mulisiivinga, muli redo okulisiivinga Robert Kyagulanyi, muli redo okulwanirira akalulu kaffe, muli redo okukuuma akalulu kaffe. So ekyo kye twagala era gy'eddoboozi tukola ki tuyitamu buyisi bukwakwayo naye tugenda kudda twogere ku nsonga zaffe. Wano mmanyiwo bulungi sekutyama n'ebyafaayo byaki tujja kudda wano nga tetulina wasiwasi nga twekise n'engule yaffe etuli ku mutwe nga Kyagulanyi amaze tukwasa engabo nti ffe tugenda okunyweza Makindye West. Tudde wano tukole ebyensonga, tukole n'abantu abakulu ab'ensonga, tukkaanye butya ne twagala otambuza olugendo n'okulaakulanya ekitundu kyaffe. Buli omu akyeyagaliremu. Omulembe gwa Hajji Ntege mulembe gwa nkulaakulana. Lwaki? Era bwe tumala bino ebyobufuzi nga Robert Kyagulanyi atudde mu ntebe, ekigenda okuddayo kwe kutunula mu nsawo z'abantu, kubanga ekyo ekibadde kitumazeemu amaanyi. Abantu baffe nga bafuuse abankuseere, abantu baffe nga bafuuse emmomboze mu nsi yaabwe. Tulowooza mu maanyi gaffe amatono n'ebigambo byaffe ebitono ebya wisdom bijja kusobola okutuusa obulamu bwaki bw'abantu. So njagala mukkirize sijja kusobola kulwa wano kaseera kanene. Tuli mu kaseera kajjuma, ejjuma ekyuse kijja kulabika bubi omusajja Hajji Ntege omusiraamu nga talabiseeko mu masigidi. Mujja kunzikiriza era kati olw'okuba kadde kankutte kati nina kudda ku masigidi eri wano okumpi oba eri sayidi z'eno oba wano ku mubaraka ye kumpi olina okuyingira tutunale okuwonga eri Mukama Katonda. Naye nga njagala okukakasa nti tukomawo tugenda kubeera ffenna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.